omwana yave Dubai yafa gwe bayita Eva mujigobera erimu Eva ni Kato James aba following a story yabadde sose nno nennema okutegeera paka enanoonyaza parts zonna okuva gye byatandikira paka gye bikoma. Omwana ono kigambibwa yali akola Dubai ng'akola mu Starbucks fenna abaddeko e Dubai tugimanyi gaba around 13 kale kisinzira contract yo gimazeko ne weeyongeza mbakwongezaamu abamu bali ne mukakaaga weewatyo so akoledde for 7 years baga nti abadde ayina 7 years ozimanyi ng'okolera Starbucks ate ng'ekuwa 10,000 ng'abadde akolera 10,000 bagamba 10,000 abadde akolera 4,000 ebadde mu 4,000 buli mwezi so kati gatako ne tips biki ng'afunye obu tip nazimba ennyumba ye eyo kalina gye mugenda okulengera mu ka video bafena gye twalengere mu ka video then nazimbira maama we ennyumba naye ennyumba gye yagamba muganda we ono Kato agizimbe si ennyumba Eva gye yali ayagala ekyasinga okutti kubanga nze mu story eno kyenalabyemu ekyasinga okuttisa omwana oyo byali bya maali ye na ssente era waliwo n'omuwala gwe yaloosezza ikisoboka omuntu okuloosa omuntu nga tomumanyi naye nga omadde story ogigoberera nga bwe nakera ku makya nengoberera story nenga confused nebeerawo nennumya omutwe suddenly nemba nga nkirowoozaako nengenda mbuliri nga nkirowoozaako mbanja omuntu oyo asobola okujja n'andoosa oba bw'okisaba n'osaba nti bannaye tusaba tufune oba omuntu ono aveyo afuneko gw'aloosa asobola okuloosa omuntu newabasi wa family asobola omuloosa era n'obubaka ne butuukirira era omukyalo ono avuleyo n'agamba nti omwana muwala yamuloosezza omugenzi Eva yamuloosezza n'amugamba nti ekyasinga omuttisa zaali miliyoni 10 ze yali abanjani Kato James mwera Kato James bwatuuka nga yeewola ssente ku Eva bwe yeewola ssente ku Eva mukomawo ng'atandika okwogera ku ssente ze atandika okuzibanja Kato atandika okukola ki okwebalamabalama kati Kato ndoozi abiyitiramu maama we mbwe era ddiirwa eno yabaddemu ne maama waani wa Kato ng'era maama wa Kato mbu ye master planner emabega mu kirooto ky'omwana omuwala kye yaloose nga Eva amuloosa era n'amugamba nze sigendangako Zanzibar era okunteeka ku mikolo nga ki nga maid kali katego kufuna kumugira trust aba trusting enyenyenye nga bamusembeza nnyo then bwe bamala okukola gye emikolo ne bagamba abantu bagenze Zanzibar kumbe tebagenda Zanzibar bafuna gye bamutwala mujjukire twalabyeko story nga bagamba bayina bwe bamusala Dr. n'agamba nti mu postmortem Dr. n'agamba nti omwana ono yali accident zonna baba azita accident oba yakubya akayondo baki intended accident nti teba accident yaddala nti bamukonye oba yagudde mbu James yavayo n'abagamba mbu bagudde ku accident mbwe emotoka neekola ki neyeevulunga simanyi emotoka yeevulunga Eva yavaamu ng'afudde abala bonna bavaamu nga tebafudde naye nga bafunye ebisago mukyala wa Kato bwe yatuuka mu meeting ne bamubuuza tulage jjaka yali yeesibye mbwe akakaya ne bamugamba yeesibyeko ne plastic ne bamugamba jjaka akakaya tulabe obuvunye bwe wafunye mine jjaka akakaya ne bamugamba ne plastic gijjeeko nga talinaawo wadde naye ate mbu dokita abagamba omuntu ono baamutidde mu maanyi Doctor oli akola postmortem amugamba omwana ono baamutidde muki mu maanyi oba story no munagitegeera naye story gye eri training egenda sooka confusing olina okunoonya part gye baatandikira ogende ng'ojja obigoberera kati gwe buli part gy'osanga giteeke mu favorite bw'ona osanga gye bitandikira then otandika okugoberera story nange yasoose kunconfusing aga amazima mbu kati omuntu ono okuleeta emmotoka funeral service ku airport kalinga katego kulaga bano nti omulambo gujitidde wa airport nange nadde ekyo nange nkibuuse kubanga tosobola kungamba omulambo gutuuse amangu ago gukiriyaringidwa tekisoboka awo tekisoboka kitwalamu obudde awo ku airport mbasanga emotoka ya funeral service nga yasigize dambu ate simanyi wa funeral service simanyi bamala omukola kisimanyi wa funeral service we yatuuse omulambo simanyi kupakyale n'abaganze bannaye ebyammwe mbivuddemu n'atambula n'agenda naye nze mmanyi nti owa funeral service obamukwata obulungi ajja babuulira era bw'ogoberera story y'ono omwana olaba ng'ono omwana battamutte olaba ng'ono omwana bino ebya Zanzibar simanya biki olaba tebigatta walayi story ya Kato James
tegatta ate musimanya Kato James n'abagamba ate simanya muli wano mulekaana simanya muli baavu simanya temunnabadde okugula wadde akawunga ke mugenda okufumbira simanya abantu abazze okubukungu bagamu kufiirwa simanya biki bannange naye ng'omwana w'omukazi bamuttira mu maanyi baddi amyongero bajjukiza bw'oba olina ebintu byo ng'obirina e Uganda totawana kwesembereza muntu sente eyawulira ddala abooluganda sente eyawulira ddala abafamire sente egenda kuttisa ebintu bye bigenda kuttisa by'okoledde mu maanyi just imagine omwana akoledde emyaka 7 do you know what it means okukolera emyaka 7 nodda ate muganda n'akuddako n'akutta byebyo nno naye nga mugende mugobere story eyo bannaye gyeri naye ng'ono omuvubuka ono omusajja ono Kato James ono ye kyeragirawo lwatu kubanga olaba side zombi bwe bamuyisa ate okuwa side ye n'agamba mbu ebintu biri mu kkooti neba biri mu kkooti wa side yo. Eno video egenda kuba mpanvu mukko naye tuloowulirize nkuba kyeyo tuloowulirize eno video egenda kuba mpanvu mukko owulirize engeri gye baatwala obulamu bw'omwana ono Evelyn owe Eva ye n'amulekamu mbu n'alinda emmotoka eneddako okujja etwale Eva mu ddwaliro kyenava mubuuza ddala gw'oyinza otya okujjamu abalamu n'obaddusa mu ddwaliro ate ono gw'oyise nga tawulira. Bannange bankuba kyeyo mwalabye sitole y'omuwala ono Evelyn eyava e Dubai n'agenda e Uganda ku mbaga ya mwami Kato omuwala ne bamutta omuwala n'afa nti yafiire Zanzibar gw'atagimanyi kankuyiseemu katono sekendi za 3 omuwala ono Evelyn yajja n'akwatagana n'omwami gwe bayita Kato era Evelyn baakulira ku nnyumba z'abakato Kato ono mutabani wa Land Road ku nnyumba ba Evelyn kwe baakulira. Evelyn bw'atuuka e Dubai n'akolakolamu ssente n'atandika okunoonya ettaka awo nga covid tannaba kutuuka kati nga mumanyi bankuba kyeyo n'abuuza ono n'abuuza oli okufuna ettaka kwe kwatagana ne Kato kubanga baakula bonna. Evelyn abadde akyali muwala muto Kato bantu bakulu kati neyebuuza ndowooza ne Kato naye ne famire yagibuuza yabuuza abantu bangi paka we yatuuka ku mwami Kato. Mwami Kato ndowooza ng'akolagana ne Evelyn ng'amumatiza nga omanyi ebyabasajja nga Evelyn amuweereza ssente nga Kato amugulira ettaka Evelyn ng'afuna ne looni e Dubai ndowooza nga ssente aweereza Kato. Kati we baabaddeeyo n'embaga nga Evelyn adde e Uganda okitegeera bw'atuuka e Uganda nga bakola embaga nga bagenda kwanjula kwa mwami Kato n'embaga kati nti nga bagenda ku honeymoon mbwe Zanzibar honeymoon nti honeymoon oyo yaliko mwami Kato mukyala we waliwo ne muganda w'oyo omwami Kato bamuyita Tendo. Kati Evelyn eyo mbu ne bafuna accident kati statements zijja mbu omuwala yali atudde mu kifo kya maaso ate yali atudde mabega we baasiba emmotoka mbu bano baali beebase driver ne yeekanga munaasiba emmotoka omuwala n'ayitamu n'akola ki n'afa ne bagenza okunoonyereza nga bino byonna si bituufu okitegeera okusinziira ku statements eziriwo. Kati mu mboozi eno kyenjagala okwebuuza genda ogyenoonyeza ogirabe neze kyenjagala obbabuulira Entebbe airport muluwa abantebe airport Ntebbe airport muluwa kubanga omuntu bavuddeyo batadde statement ennene ku institution esinga mu Uganda okubeera important abantu ne bagamba nti omuwala yafiire Zanzibar ne basitula omulambo ne baguleetera ku nnyonyi ne guyita ku kisaawe ky'Entebbe omulambo ne balyoka bagutwala ebyaddako byonna ojja biraba ne bannaye mbadde nsaba Entebbe airport muveeyo mukiriyalinga erinnya lyammwe kuba kati eno case eri mu investigation police eri mu kunoonyereza naye Entebbe airport mwandibadde muvaayo ne mukiriyalinga erinnya lyammwe essaawa zino abantu ne mubategeeza nti omulambo gw'oyo omwana gwayita ku kisaawe oba tegwayitawo. Ffe abantu abali mu zino ensi tutandise okulaba ng'ekisaawe ky'Entebbe eky'okuzannyisa obuzannyisa okusinziira ku zino statement omuntu tasobola keera nkya kuba kati abantu balinganga bagamba nti ku Entebbe airport bakukusizaawo abantu bayisaawo abantu kino kikyamu nnyo nnyo nnyo. Entebbe airport yandibadde yavuddeyo dda n'efulumya official statement negamba nti ebigambo byonna ebigenda mu mawulire tubimanyi
oba tetubimanyi ne bafulumya ne fayiro egamba nti abanaye omulambo gwayita wano that day. Abantu ne bamanya airline ki eyajjirako omulambo gwa Evelyn kuba naife bankuba kyeyo bino tetugenda kubisirikira. Mbasuubiza nti ngenda kwogera ku keesi ya Evelyn paka lweriggwa oyo omwana ankuba kyeyo nga nze bankuba kyeyo tuyita mu bizibu bingi. Tuyita mu bizibu bingi banaye keesi ya Evelyn eno eri so interesting and touching. Bankuba kyeyo mbadde nga mbakubiriza ano ne mbagamba nti toddamu kwesiga muntu yenna Uganda, abantu baakyuka emitima. Toddamu kwata bukadde 10 obuweereza muntu ali Uganda, veno ne ssente zo genda weekolera ebintu. Uganda waliyo ne kampani zosobola ng'okolagana na kampani tebiriimu famire, tebiriimu mikwano, tebiriimu ani. Okitegeera. Naye besides that, twagala Ntebe airport eveeyo efulumya official statement nti bamanyi omulambo gw'omwana gwayitawo oba tegwayitawo kubanga ekisaawe bakifudde ekyokuzannyisa. Ate no keesi weebeerera ennyangu bano omwana we baba bamutta bussi obujulizi bwonna bulina okuvaayo. Twagala omanya airline eyaleeta omulambo gw'omwana. Okitegeera. Hotel wabanga yasulayo eri zibaamu mu system ne baba bafuna Airbnb. Tewali nsi tosobola kungamba nti mwayita ku kisaawe nga tewaliwo clearance yonna eraga nti passport y'omwana bagikoonamu n'eri babeera bagikoonamu. Bw'abanga yagwa ku accident we babatwala mu ddwaliro balina okuvaayo postmortem eri n'amalwaliro bali gye babatwala galina okutuwa ebipapula ebiraga nti abantu bagwa ku accident babajjanjaba. Bagambye omukyala baamuleeta mu ddwaliro awo eri Uganda eddene lyesitaagala kwogera wano. Eddwaliro eryo nalyo lifulumye ebipapula ebiraga nti omukyala baamuadimitinga mukyala wa Kato nti abadde baamuadimitinga baamuwa bed rest. Kuba guno omusango mwangu nnyo okuggyako nga baagadde zibira mazima na kudinayinga eno famire nga famire baagadde gidinayinga justice. Okitegeera. Naye nga kibi Ntebe airport muveeyo mukiriyalinga erinnya mangu erinnya lya airport litandise okufa olwono omusajja olw'ebintu bye baakola nga baabikola tebiri na ku airport. Airport yandibadde yafulumiza dda statement ku X buli wamu nga airport yefulumiza egambye nti bannanga omwami oyo omulambo gwajja twagurecevinga ku airline bwet ku lunaku bweruti ne kiggwa kuba ekyo tekiri part of the investigation nti oba mulina kye mubeera muzibidde. Nayo kiriyalinga erinnya erya National Airport. Bannange keesi ya Evelyn omwalo ono agambibwa okuba nti yattibwa ne bagamba nti bamuttira Zanzibar. Bankuba kyeyo muveeyo mwogere ku kintu kino kubanga bye bino ebizibu bankuba kyeyo bye bafuna. Omwana yaweereza ssente ze Uganda n'agula ettaka n'azimba ennyumba n'agenda ne mulooni e Dubai. Bwe yatuuka e Uganda bye byatuukawo. Naye n'ebitongole ebiri involved mu kino ekintu banaye tugambe nti ebitongole bingi byegatta okulaba ng'obulamu bw'ono omwana omu buvaawo. Ekitongole ekisooka poliisi y'e Uganda, poliisi ya Ntebe airport. Story egamba nti baafuna ebbaluwa naye nga ziraga nti ekitegeeza ebbaluwa gye baafuna eyo eraga nti yali yahi baali balina omulambo gwayitawo edda obanga bagikolera omusajja eyafa. Bano ne bagifuna ne bagimanipulatinga nti ebitongole bingi ebirina okuvaayo okuggulawo emisango ku bana abantu abali involved. Ntebe airport eri mentioned. Aba funeral service bajja ne bapaakinga awo n'omulambo nga bwe bigambibwa okulaga nti gwayita ku Ntebe airport. Kati nabagambye nti bo blackmailinga ekitongole ekiramba nga olaba ekya Ntebe airport enkyamba nti okuyita ku Ntebe airport. Video tugenda zizza mu luzungu ensi yonna etegeera ebintu bineeno. Waliwo eddwaliro eddene mu Uganda gye bagambibwa nti mukyala wa Kato gye baamutwala gye baali bamujjanjabira. Eddwaliro eryo muveeyo nammwe mukiriyalinga erinnya lyammwe. Like abantu batandise okuzannyira ku bitongole eby'amaanyi, abantu batandise okukola ddiiru zaabwe naye nga bateekamu ebitongole ate gy'olaba nti eddwaliro ng'eryo gye nandigenza okunzijanjaba oba gye nandiweereza omuntu wange ntandika okuluzinga trust mu ddwaliro eryo.
ebyo ebitongole ebisatu bye birina okusooka okuvaayo bikiryalinge eya kunfa yankuba kyeyo munnaffe abantu be airport mutubuulire omulambo gwatuukira ku kisaawe ky'Entebbe oba nedda. Twagala kumanya bana abantu bajjawa pepa waako noyina gwe balaga ebintu byabwe biba biri forged kuba balina okubibabuuza mu investigations za police okumanya omwana yayitawa airline kye yamuleeta air ticket ziruwa baasulawo e Zanzibar. Batulage bakoonamu kuba wano we wali obufere obusinga nti singa bajjayo passport yoyo omwana nga bagikoonamu stamp ya Entebbe airport tulina okumanya ani yagikoonamu. Bw'eba eri forged tulina omanya baani abakuba stamp ezo ziri forged abantu ze babakoonera mu passport. Sauda ogenda kunsonyiwa gy'oli ono bwino kamute omulundi ogusooka. Sauda Madada yali akola ne Jeno Kale Kaihura. Sauda Madada baba akola ne Jeno Kale Kaihura ne bakyankana nga Jeno takyamuwabudde. Sauda najja gyendi nangamba bebe nina information ya amaanyi ne mugamba information ki nze saagala kweteka mu bintu bye sitategeera ebyo by'okusika eriyo nangamba nja kulaba president ne mugamba Sauda nze sitwala abantu bamukulembeza okujjako nga maze okuverifyinga information. Okay, Sauda Madada yajjanga nansanga ku gym awe Bukoto ku CNC nga wajja deire nga ate making sure nti mu recordinga ku video zaki ez'ekizimbe because namanya netolola Sauda Madada nengamba lwaki ono omuwala anesibyeko nnyo nga ate Kale Kaihura ebiseera ebyo yali talemesa nnyo bantu kumuleetera information. Okay, ngambira nengamba naye Sauda lwaki ayagala nzi kale nengamba kale ayagala president kubanga nze ebiseera ebisinga information bwebera very clear I access the president. Kati natandika okundeetera bwino gwe yasooka okundeetera eyasinga okuntiisa nemmanya nti ono omuwala muzibu nnyo. Sauda Madada yasala ekkubo n'ajoyininga Nuupu. Bwa joininga Nuupu batandika zi meeting mu nyumba ya Alani Makindi. Sauda Madada ne banne bonna ne ba Alani nga amasimu bagaleka bweru naye nga Sauda ine simu ey'okubiri gyayingira nayo mu meeting ezo. Sauda nandeetera bwino namunzanyira naye nga ne Sauda yali tamanyi nti nange nali nga mu recordinga kubanga nali mwekengedde lwa nsonga engeri yali nga tanalaba president ng'ate tanalaba Jeno Kaihura nakimanya nti okusala okugenda mu Nuupu akikozesezza busungu. Kati nemmanya nti tewali yamutumyeyo okuketta kuba Sauda yali in the beginning nga bwe nkugambye nti yali akolako ne Jenani Kale ng'agendayo mu ofisi akola bwino kino nekiri oba okitegeera. Kati ndoza we bafoolinga apaati awo Jeno Kale we yaleetera abo abasajja abo abaafuka ekizibu abo. Ndoza Sauda nekimusambamu ebbali n'atasanyuka. Kati n'anoonya omukulu bw'anoonya omukulu kwe kujja ewange bw'ajja ewange nenteekenga obudde nga nverifyinga omuwala ono ebintu byayagala okuŋŋamba bingi nnyo bye yali aŋŋambyawo naye byayagala okuŋŋamba birina amazzi nti nze nsituke ŋŋende ŋŋamba omukulembeze nti waliwo omuwala ayagala okumiitinga. Okay, kati during that period alaba ndi slow bwayingirira ekintu kyani ekyakadingo bwayingira ekintu kyakadingo. Uliriza Uncle Bebe tugende naye omukulu muleke tugende kyo muyita kadingo kale president wammwe ogenda maaso kakati bwayingira ekintu kya president wammwe ajoininga Alani Makindi. Kati nsobola okugamba nti omanyi lwaki nze nasirika nensirika ebbanga lyonna erisinga obungi. Omanyi omuntu eyasinga okusibisa abaana abo ababiri nti ye Sauda. Omanyi nti tewaliwo kyayogerwa mu meeting ezo mu bintu by'okutema abantu bye baateesanga nga nange naliko ku listi y'abantu abalina okukolebwako. Okay, omanyi nti nno omuntu eyafulumya bwino oyo yajjanga nanneegambira Sauda. Omanyi nti tewaliwo kyayogerwa mu meeting ezo mu bintu by'okutema abantu bye baateesanga nga nange naliko ku listi y'abantu abalina okukolebwako. Okay,
omanye nti nno omuntu eyafulumya bwino oyo yajjanga nanneegambira Sauda abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge nga ali wala maneetaze enamba yange yeeno eri 0707763711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.